nga bwe nabategeezezza nti ssaawa oba ddakiika ntono nnyo ngenda kuba nkomawo mbabuulira amawulire. Update eriwo ssaawa eno Okello Onyum eyatta abaana asaliddwa gwa kalabba, gwa kuwanikibwa kalabba, era oluvannyuma lw'omulamuzi okukawaŋŋamula nti agenda kuba awanikibwa kalabba, abantu enduulu zisaanikidde ekitundu kyonna oba tugambe ekyalo ky'eggaba kyonna ekkooti gy'ebadde etuula, nga buli muntu awulira nga kimuwadde essanyu, wabula nga kyo amazima tukize tugaane ensonga eno oba kyekibonereza ekimugwanira, naye ate kikwasaamu ennaku munnange ekigambo kufa oba kuttibwa kizitowa. Naye omulamuzi tatuwadde kalabba kangeri ki ke bagenda omuttisaamu, oba ku ebintu bino byanjawulo. Waliwo obulabba nga bakozesa mpiso ey'obutwa n'ekutwala mpola, waliwo akalabba ak'amasannyalaze ne bakubisa amasannyalaze, waliwo akalabba ak'omuguwa, naye kati simanyi kalabba ki ke bagenda okuwanikako Okello. Era nawa ko omulamuzi bw'amaze okusala okuwa ensala ye n'awa ekibonerezo Okello, ate tadescribinze akalabba kano kagenda kuba kangeri ki. Abantu basanyuse nnyo era kikomyawo. So kakati simanyaawo ani agenda kusalawo oba mu nsala ye mwekiri, oba already nga mu ggwanga lyaffe tulina ekika kya kalabba already ekimanyiddwa nti bwe bagamba nti kalabba keeko. Kino nno kyafaayo, era mu nsala ye agambye ti kino tekigenda eri Okello yekka, tekigenda eri Okello yekka, wabula eri abantu abo bonna abasuubira nti oba oliawo bandibadde beeyisa mu ngeri ng'Okello mwe yeeyisa. Abantu abatta bannaabwe, abantu abayambako, abantu abalowooza tibajja kusaddaaka bafune ebyobugagga nga naye bayita mu kutta abalala. So ekyo nno kitegeeza that is a precedence. Okusalawo okwo omanyi ekkooti enkulu bw'esalawo eyo ebeera precedence, era tuba ejulizibwako ti nga musango bwe guti ogwasalibwa omulamuzi bw'ati ne bw'ati, ogwali gufaanana bwe guti, ensalawo ye yali bweti. So kakati eyo ebeera nayo precedence eyeegasse ku ezo oba oliawo eziriwo. So bannayuganda bannange, kino ekyokuyiga kyensaba tutunuulire nnyo kyekyokulaba nti tufube nnyo okulaba oba oliawo nga twewala okutwalira amateeka mu ngalo. Tufube nnyo okulaba nga kwakakati twala ekyokulabirako katono nnyo nti abatuuze b'eggaba singa baatwalira amateeka mu ngalo akaseera ako ne batta Okello, abamu ku bo abaali banaasa oba singa abaasangibwa ku site baali bagenda kukwatibwa era basibwe, oba oliawo nabo kati bandibadde bawerennemba nagwa kutta Okello. Kakati kitegeeza nti singa omuntu azza omusango totwalira amateeka mu ngalo, muleke ekkooti ekole ki, esalewo eramule. Weewaawo tulina mistrust oluusi mu misango oba mu kkooti zaffe, naye tufube nnyo okulaba nga twerinda, twekuuma. Obusungu bubaawo, tunyiiga, naye tufube nnyo okulaba titukwata mpola okubeera nti twewala okutwalira amateeka mu ngalo, tubeera tulwane nnyo okulaba nga waakiri amateeka gateekinga trend nga bw'erina okuba. Kino kibe kyakuyiga, kibe kyakulabirako eri buli muntu yenna. Waliwo n'abantu firimu zino tutera okwogera ne tugamba abantu nti firimu ze tulaba eziva ebweru w'ensi, firimu eziva ebweru w'eggwanga zikoze kinene nnyo mu kwonoona oba mu kuleetawo obusambattuko mu ggwanga. Twalanga firimu Prison Break eyali eraga engeri omuntu gy'asobola okumenyamu ekkomera n'atoloka. Waliwo firimu nnyingi eziraga abantu engeri gye basobola okuttamu bannaabwe. Kitegeeza firimu ezo zirina okuba classified wano nga zizze wano okubeera nga zitangirwa. Waliwo n'abaana abato, mutera okulaba abaana abato ng'azze munnaatuga amugudde mu bulago olw'okuba alaba wrestling. So classification kikulu nnyo eri emikutu gya TV. So UCC tubasaba mu regulating TV
zibeere nga tezimalagalaga era ne media council kola omulimu gwo otherwise era bakulaga nti Okello Oryem yalinga anoonyereza ng'alaba ebyo bintu byakutta kutemula oba olyawo bwina engeri nabyo gye byamu inspiring okulaba oba okumanya nti kisoboka kati saawa ya leero asaliddwa gwakuwanikibwa kalabba naye nga kyo ku ludda olwanga give my opinion nti omulamuzi yeebale nnyo yeebalire ddala ekyo kyekibadde kigwanidde ku muntu eyakola ekikolwa ekifaanana bwe kityo weewaawo si kyekirungi ennyo sikisanyukira naye kyekigwanidde kwa yasalira abaana abato omusango n'abata mu nzita embi ennyo. Tujja kwongera okuba nga tubawa updates okusinziira ku bigenda mu maaso. Sibe bulungi, mweraba.